naye okkiriza kye nakugambako nti abayimbi oba ekisabo ky'okuyimba kyawambibwa ebyobufuzi nti byonna kati bitambulira wamu kubanga abayimbi oba abaali abayimbi kati bannabyabufuzi n'abatali bannabyabufuzi nga bayimbi nabo beegomba byabufuzi either balina okontestinga ku bifo ebyenjawulo okutandikira ku bwa kansala oba yonna genda mu palamenti oba okubeera nga baagala okuyimukira ku mannya g'abayimbi abo abali mu byobufuzi. Kati Bobi Wine already abantu balina okuba nga bamuyimukirako. Kyogamba Kenzo ayagayimukira ku Bobi nga ate already bonna bama. Exactly. Kenzo ye yakitegeererawo kuva ku dde wano kasala Bobi Wine ng'alinye step. Omanyize ensuubira okuba nga abantu waliwo engeri y'ensaalwa. Kenzo kuba yali awambye ennyo ku mutimbagano wonna alaba yaliko. Bobi Wine n'agenda ajja n'akuba hit ayingira palamenti. Ono agenda okulaba awo yatandikira ajjukira mu covid sima bamusibiddewa ate balamusima bagenze kumutaasa azembo ayagala Bobi Wine amulinde ku kisaawe kitegeera. Kale ebintu ebyo nsuubira okuba nga byavaawo. Nze sisuubira kuba bonna ndaba nga bamaanyi naye Kenzo yatugambye tekyamujja mu Firebase. Bobi Wine ngala Bobi Wine amukoppa omuziki gwe kubanga ye Kenzo atugamba yasooka n'akuba ya Nimba ne Mickey Wine omumanyi kati bwe yakuba ya Nimba agenda obulaba Bobi akubye Promise ngawulira bifaanagana ko yoba ebadde coincidence kati kwe kuddamu akolaki akuba sonyiwa munno agenda okulaba Bobi akubye weesorting ng'era alaba abikola bifaanagana ko ye nti nkoyo okunkoppa no wesisikaamu wane sijja kuvaawo lwakumukoppa kagamba kino tuyinza kiprovinga tutya tulina okusooka okumanya ennyimba za Bobi Wine ze yayimba nga Kenzo tannaba kuyimba ani bemba ne Mickey Wine babitani ya Nimba Bobi Wine yali yakayimba ennyimba mmeka kakati nga Bobi Wine amaze okukoppa zino Kenzo gyagamba ze bamukoppa Bobi Wine yazzaako ennyimba ki era zaali kagambe nti Bobi Wine awo yasemba okubeera nga awulikika kuba twali bali tugamba nti kati awo yasemba era yakomaawo kumukoppa kuba omuntu okukoppa tekitegeeza nti olina kubanga oyimba naye mu studio omuntu kitegeeza gwe fulumya oluyimba yonna gy'oba oli mu America era ajja kukoppa. Kati kyogamba nti ennyimba zonna Bobi Wine zaalina nga Kenzo amaze okuvaayo mu Firebase Kenzo azina kakakwate nti yalinga akoppa ye oba awo yakoma mukoppa oba tugambe Bobi akoppa bamuli kumpi akoppa bamuli gwe mwesembereze ng'olamaze okukoppa ayo temuli nsonga bwe bulimba ate ffe tugambe ki omukulu bw'atyo bwe yagambye kaakati twabadde tuli awo ngani Nyaamu wa Kenzo Nyamutooro anti abaana ku kiki ky'okubedda bamusalako Nyaamu nenyumira Nyaamu wa Kenzo nga wishinga Maya birthday ya muwala mujja wa simu yeekera naye aba mujja we lwema aba mujja wa Nyamutooro mu Luganda bakiyita batya next of kin X yafaanana atya XT kati X wera Rema X wa Kenzo kuba ya mzaala kati kitegeeza ate ku Nyamutooro abaki kugamba aba X wa baawe gwa yeraliikirira nti tomanya ate lwaki bayinza okugenda mu music to remember kakati Nyamutooro we yabadde apostinga yawandiise ka message akali touching ng'alaga nti ye ne Maya kuva dda bakola ki baali bamanyiganye kuva 2020 nga Maya alina emyaka 9 era yagambye mbusimanya ajjukira luli nwe kali kalina emyaka 9 nga kamusaba bakole kibasibe enviri ze zimu mu holidays neŋŋamba ekitegeeza Kenzo bwe yafuna nga chance ekwata ku Maya ng'amutwala wa Nyaamu n'ajja okukola omukwano ne Maya
kati Maya ati gundi Nyamu atuwulira ebyama Rema awuliriza katugeze gwe Rema Onyumya naye gwe Rema owuliriza Nyamu ayogera ng'ojjukiramu gaakale ekisajja ekyo kodo kyankola bwekityo kumbe kigenda wa Nyamu Nyamu yali yagenda dde wamuza I think yaga 2020 baali batandika butandika bwe twabitegeerera tegeza Kenzo aba yali bajuka 2020 si bwe bakyankalanirawo twataka bitegeererawo kubanga jukira bisale bya covid ebyo twabirirawo embaga ya gundi ya Rema we yabeererawo gwe kitegezo already ne Kenzo yali yatandika dda Nyamu kubanga bagambyeko Simaya bamulabako ng'akola ki agenze ku ssomero lya Maya ne Kenzo abantu naye babalaba bulabi ne bagamba bazenga ba mikwano bazenga ba kwekwana kirabika baali beetandise kwasi kirungi kuzikola byayita naye zimu ku nsonga ezaano bya Rema lwako omusajja yayitamu wabudde kati bwe twogera ku budde ng'abafumbo yayitamu wabudde naye ng'eri awaayo obudde amaanyi agamalira eri kale tugende kale munnange ate ffe tunaabagamba ki beeyagale kakati Spice Diana yabaddeko ku interview emu n'amubuuza babakiye ne Gravity kubanga baali bakyali nnyo sinakindi n'okusukkawo nababimubuuzaako ebya Gravity bajjukira yaliko Vixen mu video ya Spice Diana Gravity era ne tubalaba nga naye wekangaki waliwo akayimba kagundi akansesezza webaddoga nti baali mbu banvumanga nfaanana enkima simanya biki naye si Spice Diana agamba tewali kyali kibaddewo wakati we ne Gravity baali just bamukwana era ng'ekyamukyaya Gravity kolaki kutandika kusojja manager Roger kati yawunze nga atunuulira ensonga kwegamba azikula ebyo abantu be babuusa amaaso Gravity tasobola kugenda kukola kubeera Vixen mu video ya Spice Diana nti bamusasula nga si bamukwano ne Spice Diana era nga tebalina nkolagana na manager Roger yasasula Gravity n'amuwa ssente Gravity jjukira nti waliwo oli omuwala gwe bayita Kapakati bakola akayimba kujjukira ke bakola akayimba abo naye Gravity mbu n'ayagala mbu akayimba bakole ki mbu bakateekere ddala mu practice okamanya akayimba ke bakola left right center mbu n'ayagala era akikubye left right center ko n'agala nedda kikubira eri n'embaligazo era n'okutuusa kati kakati Gravity gwinza okuba muzeegwe olajjukira beekiisinga mu vidiyo eyo Spice Diana yatugambe video kissing moyo video yali part of the script kati script yali ekomawa awo nedda bambi ani yagiwandiika injoba Gravity yawandiika n'agamba kati katwekiisinge namuko nga bwe mumanyi Gravity ne beekiisinga kakati kiyinza obanga obuzibu bwa Gravity aganye okwongezaayo ebintu abisusse awo kati ate manager Roger ne Spice Diana nabo another story Coco Spice tonkwatira ku Roger kati ne batandika okubeera nga bafuuse basajja babita batya afuuse musajja munni bayombera mukazi ko manager Roger naye Spice kati tebakyakwata baani Gravity Gravity mulungi mu kusojja ate leka alina ennogo nnyingi ate kwe kuba ndowooza yalimu okwogera ebigambo ebituufu yali badde ayogerera Spice Diana nadda ku Roger kuba akimanyi Roger ne Spice Diana wamma mu mbeera emu Gravity Spice Diana bamubuuziza ku nnyimba ku luyimba lwalina ne Diamond mu luyimba nga terukola ki nga teruvaayo ko Spice Diana nti by the way tetulina luyimba lumu we have very many songs but nkyanoonya ssente ezisobola okukola music video ekontana n'omutindo gwa Diamond tetuukagana so seekontana
ebeekota takiza eba contrary kati ekwatagana etuukagana n'omutindo gwa Diamond Platinum maya abo ekizibu kyabwe kiri kimu bwe mukola korabo ayinza n'okugamba oleetezeza vidiyo zonna nti amanyi gwamwenguya baye munene kizibu kyabo wano Uganda era eka Spice Diana kyaliko kubanga yagambye abayimbi abamu asobola okulowalinga rates nga ye muli asuubira maybe something wayase naye ye Spice Diana kyatakkiriziganya nakyo kyova olaba era akola ki anoonya sente nnyo okola ki vidiyo nti Diamond yali alowalinze ng'agamba nti there has to be something kamufungula some musician babikola totandika kumpanda bigambo sigambe nti bwabanga ngambye yagambye abayimbi abamu babikola kyovola nga ye ayagala noonye sente akole ekintu kye nga tekiriko something anything kakati mpayo time nange njogere nkugambye nti nze nziikula ebyo ebibeera emabega wa curtain abantu bye batalaba naye omuntu gwe wuliriza nnyo omuntu ng'ayogera ojja kutegeera kikyategeeza agambye nti abayimbi abamu abanene bamanyi okulowalinga ki kugamba mbu akugambye tofaayo gya tukole naye nga you have to be something on the other side okitegeera put something aside kitegeeza yagaga nze noonya sente sijja kukkiriza kuba manajalo naye singa manajalo yatabaddeewo nga tabaddeewo nga tabaddeewo wa Spice Diana nga manajalo yali mukazi singa tebazikolanga vidiyo ezo golowooza singa tetuziraba singa tetuziraba wamma Spice waliwo akafaananyi kenda banga bambi sente Spice nga atudde Diamond nga banyenya ekyeka baali babyogerako ozamaniro gye yali luddawa jukira oli mugagga jukira oli mugagga omugagga ayinza okukola ofiisi mumugendo ku miitingi nga ataddemu entebe egyo ey'omugenyi nemugambugana entebe eyo bakuteeka ku reception nga tuula bwegenda oyingire kati Diamond alina Zuchu wenze envaako kakati mu mbeera yemu nga tuli ku Diamond by the way Diamond yabadde ku stage n'agiddukako nga kiki bantu bagamba mbu era Diamond olwakubya akayimba ka Harmonize n'odduka biki ate abamu bagamba ekyamuddusiza Diamond olwabadde ku stage abantu ne batandika sima mama didi ko Diamond lwaki siva wa mama didi yani naye waliwo emboozi za didi awo ezisaturatinga tetujja bigenda munyo kuba tebiri wano biri eri waabwe Tanzania tetwagala byaffe bya wano biri eri waabwe Tanzania naye ndaba baleetamu wamuwawa Genzo soka atombuulira abaana bali ku TikTok Kenza ndi didi anti munnange didi yali faragana erya anti bali kali akayimba ke yakuba musajja watu aga stamina Kenza didi yako bagamba nti kirabika anti didi kirabika alimu empeera eza era abantu abamu batandise okutya baby oil ti didi baby oil alayika abadde amukolamu omulimu ogwa baby oil era nga omudese nnyo mu bigambo njagala onnyinyonnyole ebyaki oyogera ku baby oil njagala kumanya baby oil kiki munnange didi bamukwata ne baby oil omuyitirivu mu makaagi nze munnange nange tombuuza nnyo baby oil ngani waki bamukwata ani yamukwata naye baby oil nti yali aziza omusango ne bagendayo ne bamukwata ne baby oil kati baby oil bamukozesa ki baby oil sandeka nze kugaye didi erina baby oil era nga awo Diamond wajjiramu bagamba nti baali bamulabyeko nga naye alumbye mu maka ga didi Diamond Diamond bamubuuza wali ne didi nga like mugenze kwogera ku biki awoza simaya si buli kimu eno inokyogerako biki aishuwa bagamba Kenzo we wakubira Kenza didi gwe ne didi nammwe baby oil whatever kati kwegamba wannange kiki baby oil ensinga etabuse kiki tugenda gikolera ki baby oil omutidde tugende mu maaso Kenzo ng'agamba kakati nange ensonga za didi Kenzo Platinum nagitegeera bulungi naye nga babigattagatta babigatta kakati mu mbeera ze naye didi gwe bategeeza yoyo oba didi mulala
yono wakenzo oba Didi oliga omulala. Didi. Okay. Kakati ku nsonga ezo eza Didi munange ate Didi baby oil ze tukole iki tuyinayo ne Papa Sidi. Papa Sidi mumanyi. Papa Sidi yayimba ne kamera oliwa buli yapostinze ku Facebook ng'alina ekitu ngambe olulenzi lwe olukyala lwe okoleka ekifaananyi kirina ndaba ono musajja nakiraba ng'ali n'olulwenzi lwe oba olulenzi nze nange byansuse era nga yatugamba ye talina feelings zonna eri kitonde kikyala. talina feeling, he's only interested in men. kakati era olaba nga Papa Sidi duka kakati sokoleke ali tudda wa Papa Sidi sabaze UK ali UK. Okay. Ali UK era nga yatula talina nansonga lwaki abadde Kampala wanga Kampala simanyi ateekawo amateeka agakola ki agabonereza abo ababyekolera bye baagala oba alina kyanoonya anoonya butuuze. Papa Sidi yatugambye era ekyo ekifaananyi kye mwalabe kye yapostinze n'oyo omuzungu we n'embaga ejja they will get married so bevuga olupanka naye obwedde obitegeera sokoleke Papa Sidi yabeeranga mu kampu ya Chameleon Dion Island bakuba obuyimba bungi ne beebuuza naye Papa Sidi Chameleon ng'awaddeyo Papa Sidi kolabo ezo zaali z'amaanyi kakati ntiraba yonzijja mwenzi nkugambye nti nze njagala nnyo okuzivumbula ebyo bye mubuusa amaaso gye buvuddeko Chameleon nga bali ku stage ne muto woonani Nicky Wine wa Bobby Wine Chameleon ne uno omulala gundi eyimbanga ne Wizo nga beekisinganga simundi gumu seebiri seesatu seena beekisinga Rwanda wawa nga bagenda balina abantu ne bagamba balina kye bapromotinga kati ekintu ekyo bw'okitunuulira n'enkirireetinga ate kati Papa Sidi ne kolabo ze baamuwanga n'obufumbo bwa Chameleon okubeera nga bwakola ki bwashaanyaguka ati tubigatta obufumbo bwa Chameleon okubeera nga bwashaanyaguka omukazi atuke n'okudduka atuke n'okugamba yalina byatasobola kubeera oba just kale ngamba oba byatasobola kubeera ng'ayogera naye nga gwe this world is not that easy nga betulowooza naye buli omu yakula bubwe ye alayika watunulira kati Papa Sidi abalaba kyamuli naye Papa Sidi yafunye olukyala kirabika olulenzi olulenzi ne kati sokolinda abasajja bakikola bati kati nze mmanyi nze nali mbikozeeko gwe obyogedde mu bwevuga olupanga nti tubiwulira kati olupanga byebiki gwe baby oil waaki bamukozesa nze nange nze nkugambye kyova nkugambye kugambye Papa Didi ne baby oil nina kyenjogedde kati oyagala kumanya bakikola batya kakati munnange sabondeka ne baby oil Harima n'amakola pusi mama wa Rema oba just si mama we ani Godmother katugambe Rema Namakula Bambi are very proud of her daughter Rema Namakula for her decent dressing ali msanyu takunamangako kyagamba alabika agamba nti omwana we kuva buto nga amuadvisinga okuyambala obulungi era omwana we bamukuza bulungi talina gy'asobola agenda nga ayambadde bumpi kyesimanyi oba okwambala obumpi okwambala ebiwanvu kwe kuzibwa obulungi abambala obumpi tebaakuzibwa bulungi sokompa bulemu abambala obumpi tebaakuzibwa bulungi abambala obumpi kisinziira kigendererwa ki n'abambala ebiwanvu kisinziira kigendererwa ki by the way wali mukwano gwange omu infact muto wange sina mukwano gwange just kati alina muwalabu muto yaŋŋamba nti omwana oyo saagala mumukaka nnyo kwebikkirira kuba njagala akule amanyi amakulu g'okwebikkirira so si nti yakikuliramu kwebikkirira naye nga bwebutuuka ekiro n'aŋŋamba nti yalina mikwano gye omanyi mukyalo we muwarabu kati yaŋŋamba naye gye babeera eyo mu community zaabwe eyo wane Uganda kati ajja okulaba ate ekiro
nga babadde alaba emisana nga beebikirire bulungi ate kiro nga bazibu nnyo ogenda mu kilabu gy'obasanga eyo nga bazibu nnyo basuicide naye emisana ewaabwe culture gamba okwebikkirira nga eringa culture so nga ate omutima tegukifiiringa nti kwebikkirira kaakati kyenvudde nkugamba nti kisinziira ojja kulaba omuwala nga yeebikkiridde emisana wano ogende bannange kahajati kano masannaale kumbe kagenda kufuna bwe ppobo ng'okafuna bwe ppaba ko kafune bwe ppobo ompulirire kale era Halima Namakubula abambi yakubiriza ba fellow musician okukolaki okugezaako okukolaki okwambala obulungi nti okuexposinga omubiri gwo tekikugarantinga kuba w'amaanyi oba nakuyongeza music sales zo ogamba okunama naye era nze nti nze ndowooza bwe nti kika kya music kikyoyimba ekyo kimu audience yeriki okunama si kirungi naye omuntu ye yefiiringa atya kuba nze ndaba Kabakko bagenda ku stage esaati abatalina naye bwate bwafiiringa ekintu kye esaati abatakolaki abatalina so gwe akunama tomina Kamiri tugambye bali beekeesinga ku stage wajja omukunami tominaako buzibu kati nze nga abeera mu audience katugambe omuyimbi azze kyonna kyakola nze mba nteza amaaso omukunami tominaako buzibu nze kyonna kyakola omuyimbi mba nteza amaaso sitemya mbeera bwe nti byemba nanyumya enkya Okay, I understand. By the way, nawadde mpitaku wanene mu comment zo naye omuntu yagambye munjogera nga Babi nga mukyala wa Bobby. Bannange oba ggwe mukyala wa Bobby nze Babi mukambwe naye era wembeera mukyala wo muto no problem. Okay, president waffe kale tusiibulire wano Kasabi tandise okuyingiramu ebyo ebyabaawo n'abazanyanga Museveni ne ani abazanyanga Museveni ne Bobby bamitani oyo shawa obula tutandika sami ne shawa oluboke bakoze obula nali manyi Museveni bamugobedde ddala mu ggwanga ke bakoze nga Museveni bali bagenda kudduka misinde Bobby Wine basosemu kwata kugulu abasimbudde n'agwa agenda okudduka ayise Museveni n'atega Bobby Wine akali popu Bobby Wine n'agwa wansi n'agamba Museveni wanzibya naye nkomawo party nkomawo ne mu planis yagende